Ekivulu kya King Saha kituuse kya lunaku lwankya era ebbugumu lyo lingi mu kivulu kino ekya King Saha. Mwalabye bwe yayuguumizza ekibuga Kampala we yabadde agenze okulambula ku bawagizi be n'okubategeeza okujja okubaayo mu bungi mu kivulu kino kya lunaku lwankya ennaku z'omwezi nga 24. Bobi Wine olunaku olwaleero amaze okukakasa era akikonfaminze nti naye agenda kubeerayo, ngenda kuba nkutuusaako ebadde mu nteeseganya za King Saha ne Bobi Wine era akakasizza omudidi nagutereddemu ddala oguwera si ye yekka ne Honorable Francis Zaake naye amaze okuba nti ate akikonamu era tebo ye amaze okugigula wali ku kivulu kya King Saha. Bantu bangi abasobodde okuba nti ate babeererawo King Saha mu nsonga eno. Bangi abayimbi Bapalaso, Spice Diana bonna ngenda kuba kutuusaako mu vidiyo eno. King Saha olunaku lw'ejjo yakoze amawulire ekyaleetedde ne poliisi okuvaayo n'emukwata saako n'okukuba abaana abadde bamuwerekera. Naye kansooke nkutuuseeko ebibaddewo olunaku lwaleero nga King Saha agenze wali eri ku kitebe kya National Unity Platform okusisinkana Bobi Wine okumuyita abeere omugenyi omukulu ku kivulu kye. Bino ebibaddewo saako nkutuuseeko n'abamu ku abo abagenda okuba nti ate babeera ku kivulu kya King Saha nga nabo bataddemu omusimbi ogutokomoka. Sebo manyi nti mwe weetala wangi naye nsaba naffe otukkirize tujje tukube endongo. Ngenda kujja ne muwala wo Namagembe yansabye ayagala oluyimba olwo mulirandwa bwe luggwa ekivulu ne bwe kiggalawo era sebo zijja nange kutuula ku mmeeza yange ngalungi. His Excellency naye mmeeza agikonfaminze ati pate ketandike. Abantu bategeeza nti bajje nga banyumye, mbagambye bajje nga banyumye, mbagambye bajje nga budde bukyali, ate mbagambye bajje nga bangi kyabwedde taata byonna mbibagambye. Tusaba busabi Allah atubaweere emmungi. Ffe abaagala okukeera otukoze otya oba twagala okwewala ajja amufe nsaba tukeere munaana muba mugudde mu miryango tugenda kugulawo saawa 4 kikiza munana basi namegenze shuwa buli kimu ne bana basotuka musooke mufulume nabagambye nnyage ndirayo boye baba basooka ne bafuluma kunyabe bwe twogerera bannange basebo ne bannyabo gikule taata neyanziza nnyo neyanzike bwe twogerera nga Honorable Zaake naye emmeeza amaze gigula era nkulinze Honorable Zaake ng'ennaku z'omwezi 24 ku Friday eno Lugogo. So wewangwire omukisa okutuula okumpi ne Honorable Zaake gula emmeeza yo nkwebazaako kimu Honorable asusa okugula emmeeza simanyi waba naagula abalala oyinza n'okuba ngoweka ngeno nsiime nnyo ate kasita nzijja n'abalala bonna balina okugoberera abaka muveeyo kubono wa struggle atuwagira naffe bwe tuwagira atuwagidde nnyo naffe tulina omubeeramu wali erugogo nga 24. So kubaza nnyo Honorable Zaake nti ku programu yo eritaiti wefiriza akadde nonoonyaako wendi nti tweyenge teboyo olumu tusanyukengamu ffenna ate naffe wetukirizamu amaanyi naffe nomanya oyo yewange kangende nange mpawula obulago kwange lokutana makuba endongo yennyini amina baganda bange tusisinkaneyo ebyatunaye bagambira munda Chobomanya family yamwe njanga. Njabanya family yamwe era mundabire ekibuli kyange kifunye nsimye nnyo nsimye kitalo nange sijja paswaza kankuba endongo. Kale siyo Lugogo nzijjawo. Ya basebo ne banyabo. Yes sebo. Wenjogererezaawo eno ng'omuyimbi Spice Diana asindise manager we manager Roger amusitualingire tebo ye
Era wenjogera Roger ze sente za kutetekeza zino zenkutte. Roger ne balizo muyindi ye bali kunjagala. Ye bali kuba best friend wange kufa ate na kili present nkitaddewo Mrs. Spice Dana best friend. Ataddewo. Ka mukalaba kagamba. Sente sebo zino si bitundu. Eyo milioni 7. Kashi. Nenze. Banaye mukuma mukala. Hey. Gendo mwaka. Mama. Aliwa mwimise. Mwana wangu omuzukulu Mukama kuwe mikisa. Byokola byonna. Zembera wano bundi. Nenkwagala nnyo Mukama kuwe mikisa. Byonna byokola. Nakulaba juzi nensanyuka nnyo yenga Mukama kwongera. Webale kwagala bedoni. Mwana tumwagala naffe tumuzaala buzaaki. Twazaala mubiri tetwazaala mutima. Amiina. Bannange nsanyuse nnyo. Ndabye ekifaananyi wali. Nengamba si ono gwe ndaba bulijjo ku TV. Nti mpaka ajja kumunyonya kubanga ndabye bakitindi wali. Nenga wakiri nkamuleetere ogenda okulira abazzukulu amata. Wagamba nti kitaawe yagamba ozaale bameka 10. Mbawulira bulijjo mbeera Mama, esimu yo togyerebe. Bannange nsanyuse nnyo. Kale mama. Laba embeera eri ewa Kiseka. Laba ekiri ewa Kiseka. Laba ekiri ewa Kiseka. Ago gwe bayita amaanyi g'abantu oyo gwe bayita King Saha. Laba embeera eri ewa Kiseka. Laba ekiri ewa Kiseka. Laba ekiri ewa Kiseka. Ago gwe bayita amaanyi g'abantu oyo gwe bayita King Saha. Tugendereko.